Kaakati ebyewuunyisa mu Uganda tebiggwaayo. Omwami oyo gw'olaba yabadde ali mu kucelebratinga mazaalibwa ge. Ekyo ky'olaba kyali mu kutuulamu eyo keesi y'abafu. Eno ye keesi gye nsoose okulaba mu bulamu bwange ng'omuntu atuulamu ntuule. Bagiyita keesi ya Lamborghini. Omuzeeyi yabajjizza keesi nga otuulamu butuuzi era nga yagibajjizza ng'ekirabo kye eky'amazaalibwa ge. Yabadde awo n'agamba ne nnyinza kwekolerayo ki ng'ekirabo kya birthday yange, ekirabo ky'amazaalibwa gange. Mu bintu bye yalowoozezza ku kubajja keesi eno era yabajjizza keesi eno n'agamba abantu bonna ababaddewo nti eno keesi gye bali muziikamu ng'afudde. N'agamba ye tayagala kumuziika nga bamwebasizzaawo, nedda. Ebyo bye muziika abantu ne mubibasa mu ntaana, enkuba n'etonnya n'emuggweera mu nnyindo, ettaka ne libagenda mu maaso mu nnyindo, ye tabyagala. Ye ayagala bamuteeke mu ntaana ng'atuddemu butuuzi. Ayagala entaana bamutuuzeemu butuuzi, atuuzibwe mu ntaana. Eno keesi gye yabajjizza y'amasappe. Eriko enzigi z'eggula zidda bwaziti, bagita Lamborghini keesi. Erina enzigi zidda eno, obujja obutini budda eno, alinga ayingira mu kayumba ka mobile money. Alinga ayingira mu kayumba ka mobile money naye ng'ayingira mu keesi ye y'abafu. Okumanya keesi eno yabadde agyagala nnyo. N'obwana obadde bwagezaako okwagala okugisemberera obedda abugobawo. Mugende munviire ku keesi yange, mugende temu kwegamba ayagala keesi ye. Kirabo kye ky'amazaalibwa ye yagyebajjidde, ne mu butuufu nze keesi mbadde sigirabangako. Naye mu Uganda tewali kitasoboka. Gw'obadde osuubira okulabako ku keesi bw'eti, ye obadde osuubira okulabako ku muntu gwe baziise ng'atudde. Kati ono ssebo ye ayagala abe mu ntaana ng'atuddeyo butuuzi bw'ati. Era mu nsi yonna oyo ye mwami agenda okusooka okuziikibwa nga mu ntaana atuddemu butuuzi, nga mu keesi mw'atudde. Eyo enkuba etonnya ettaka ne liyiikira abafu nga keesi zikaddiye, ye lijja kuba limuyitako nga likulukuta mpaka wansi, ate abafu abalala libayingira mu nnyindo, libakola biki, ye tabyagala. Era Katonda n'amala akomawo n'agamba nti muzuukire, ye yasooka okuva mu ntaana kubanga ye ajja kuba atuddemu butuuzi. Kankutuuseko vidiyo gyerabireko, vidiyo yiiyo. Omusajja ono olunaku olwaleero abadde ajaguza birthday ye, naye ku birthday ye kwaleetedde ekintu eky'enjawulo nga kofini ekika bwe kiti, era ajanjuddeyo ng'agamba nti ye tayagala bamuziike mu kofini zino ez'okwebakamu obwebasi, era kofini ye agyekoledde eringa ntebe nga bw'ogiraba bw'etyo, nti singa okuzuukira kubaawo Mukama Katonda n'agamba buli eyafa ke kaseera azuukire, mbu ye yateekeddwa okutusooka. Mbu zino kofini ez'okwebakamu obwebasi oyinza okulemererwa okusituka, naye eno kofini gye yeekoledde ey'okutuula, Katonda waafuuyira eŋŋombe n'agamba ke kaseera ak'okuzuukira asobola okusituka nga gwakyebase okyalaajana kuvaawo. So atongozza kofini eno mu baana be bonna, era kye kiraamo ky'abalekedde nga bonna bawulira teno kofini agyekoledde nga ye ng'akyali mulamu, era lwalifa gye bajja okumutuuzaamu. You see, that is how they sit. Evidence. Okisanga Uganda. Guno omwaka nabagambe muzibu nnyo nno. Omwaka guno gwe twatandise
tukyalaba ebintu ebinene bingi. Omwaka guno gwe tutandise tukyalaba ebintu ebyewuunyisa biyitirivu nnyo okukamala. Mu butuufu mbadde sisobola kuddaawo okuteebereza nti nnyinza okulaba ku keesi ey'okutuulamu obutuuzi. Mbadde sisobola kukikkiriza nti nsobola okulaba ku keesi ng'omuntu asobola okugituulamu obutuuzi. Eno keesi eriko obujji. Oyinza okugamba omwami atudde mu kayumba ka mobile money, kumbe atudde mu ssanduuke, atudde mu keesi ye mwe bali muziika. Yabadde ali mu kuserebratinga mazaalibwa ge oba ag'emyaka 8. N'agamba naye kunsi kuno mbaddeko, buli kimu nkikoze, nnyinza kwekolerayo kirabo ki ekyenjawulo ku mazaalibwa gange. N'abantu kye bali bagamba nti ddala kituufu omusajja yeekolera ekirabo, kubanga bino eby'emmotoka bya bulijjo. Ye omuntu bamuwa emmotoka bya bulijjo, n'agamba kankole ekintu ekiryogeza abantu obwama. Kwe kusalawo n'agenda ne bamubajjira keesi, bamubajjidde keesi ye gy'awulira gy'ayagala. Lino ddembe lye. Era tewali muntu ayinza kuvayo okugamba nti muzeeyi nedda, tosobola kumenya mateeka ga keesi. Nedda, ddembe lye, tewali ayinza kumugaana. Yagenze muzeeyi n'abajjisa keesi ya Lamborghini. Yabajjisiza anti erina enzigi. Omanyi waki ngiyita keesi ya Lamborghini? Baagitaddeko obujji obubikkula nga budda bwe buti, eno sayidi bwe buti. Oyinza eringa nga Rolls Royce naye nga keesi. Kalinga kayumba ka mobile money. Oyinza okugamba atudde alinda bakasitoma naye nga keesi ye yabafu. Era baagimubajjidde bulungi nnyo, ne bagimaliriza n'agironkinga. Kyabadde nga kirabo kye. Abantu babaddewo ne bagamba bannange kino tuli ku ki? Naye nga ssebo ye agirina. Era abantu n'abagamba nti bwe ndiba nfudde, kino kye kirabo kyange kye njagala munteekemu. Kati ye ono taligalamizibwa, alituuzibwa mu ntaana. Ono alituuzibwa mu ntaana. Era ndowooza mu likodi ye muntu ajja okufa n'aba nga yasoose okutuuzibwa mu ntaana nga bamuziisa atudde ono omwami. Eyo likodi ye agikoze bw'aliba afudde, agikoze era ye agimaze. Bw'aliba afudde alituuzibwa mu ntaana, taligalamizibwa. Omanyi ye kye yeewaze kwe kuba nti omuntu we bamuziika bamuyiira ettaka. Kati ate keesi zino bwe zikaddiwa, ettaka eryo libuutikira abafu. Libuutikira abafu, ne libagenda mu nnyindo, amazzi enkuba bw'etonnya gabagenda mu bumwa. N'olaba ng'omuntu yafa naye ng'omuzimu gwe gululuma, ng'omuzimu gugamba bannange muntaase, naye amazzi ganzita, naye ng'olwedde yafa dda. Muntaase, amazzi ganzita, gaŋŋenda mu nnyindo, gaŋŋenda mu kamwa, munnyambe, naye ng'olwedde yafa dda. Kati ono tabyagala. Ono ayagala n'abeera mu ntaana ye nga yeetuulidde, ne bamutuuzaamu butuuza. Entaana ye tebalimusimira ndowooza bweti, balimusimira bweti, kiribanga kinnya kya ttooyi. Ne basuulayo, ne bayiwako ettaka, n'abeera eyo ye kyayagala. Ddaago kisanga Uganda. Era n'amaliriza ng'agamba nti singa Mukama Katonda akomawo ku nsi, n'agamba nti bannange njagala muzuukire, ensi kati tugenda kugibulaninga bupya. Omwami ono y'asooka okufuluma entaana, anti ye entaana agifuluma atudde butuuzi. Ye Katonda amusanga atudde. Kati ye olugira ayimuka buyimusi ng'adda wali.
naye mmwe wooza okukira weegolole okole biki nga Katonda teyeekyanze. si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo subscribe nga ndaba kuba nti otugattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbeere bulungi, mweraba.